owa Shakibu. Hey, supermarket yatuwadde footage. Bamutuwa bagituwadde. Gituteereyo ko tulabe nga ne Pallaso bw'atugamba byatugamba. Alabye naera tewali kiriwo abantu just bakigeza bugeza. The whole thing is nali njogera naye nga ngamba muyambeko ng'agamba yafuna obuzibu naye ng'obuzibu obusobola okuba nga bwava ku muntu eyali alabiddwako ne nange embeera naawe ne kati gwe embeera naawe kyogamba nkumanyi wenna obanza omumanyi segera nti tuli bayimbi ate kirungi naye celebrity naye akimanyi nti asika abantu bangi waliwo lwemusanga n'abantu 10 bonna abamanyi okuva ku buli gwabeera naye so ekyokumuyambako kitegeerekeka kubanga ndi boyi wa asobola okuŋŋa nti Pallaso nyambaako wano wowe ekitiibwa naye ate ekyokulabisa si kituufu okitegeera kuba man bantu bava wala n'amanya gaabwe but all in all I hope yafunye obuyambi bwe yeetaaga and I hope ali okay. Ani nze siri wa poliisi nze ndi muyimbi okitegeera siina komera wange ontegeera kyegamba at the end of the day nabagamba yaŋŋamba alina ekifaananyi ky'omuntu yakola kye ne mugamba akiproducing tanakiproducinga yatadde ka video CCTV camera sinnakalabako naye bwe nnakalaba if I know the person I will help solo muyamba ku identifying nga nenze personally abantu bembeera nabo bonna bantu ba professionals tewali nti oba muntu nze bantu bammanyi they know who I am n'ebintu si byebyo that's not Pallaso just bantu balaba ntadde olimba lwange ne conscience lutabuse lutrendinga kati 2024 bamusaba okuludde bwe batyo naye nga no it's not si buli muntu nti gwe tubeera naye nze ndi muyimbi nze nakuyimbira nti abapoliisi n'ababbi mu ddongo mbeera na buli muntu mbeera n'abapoliisi mbeera n'ababbi mbeera n'abalokole bonna mbayimbira siyimba kulimitinga buli omu alina ssente ze gyazijja nazitwa ndi service provider nga bwolaba ekkanisa omubbi jajje ssente ze atwalawa towulirangako abuuza mu kkanisa nti ono yazijjeewa so me I sing for everybody buli ampagira nga alina ssente ze ng'ayagala okugatta ku craft wange najja n'ampagira oba Benja mikwano gyammwe bafaani bammwe si bange Benja gwe mmanyi oli Lasso Junior Benja era yavuddeyo mu kamera n'agamba nze sikola man sort yourself man omwaka tugutandise we just opening the year and you already wanna jangwane mabega linga oza we just have to regulate bana bavuka betutambula nabo mu bulungi walaba story ya Cindy our story jena soma gune sharing nga nomo yali anti ogoteka mbotesi link nova giteke moto kubira amasimu tubakubye tukola songa ya data katukole tuje wange kwa wifi soko some nzije asise unateka utunyo tukungu yes sawa mmeka abantu ababeera n'abayimbi ababaletedde nnyo ebizibu kati story ya Cindy mbobagga yajja ekifa yalaba Cindy nga performinga najja esimu amukuba ekifaananyi bakyali ba Cindy bomusajja eriso okwagala odijjamu kati Cindy yawera ennemba n'emisango bamugambye baleeta ababakonga abakuba omusajja kitegeera simanyi ekishoka mudu zabwe gundi mudu swing zabwe zibeera waggulu nnyo bagala nnyo omuyimbi ne bafiriyo okusinga ye ne bwalowooza kati osanga omuyimbi aba ne layini ng'akulembedde wali kati bano ababiri bano abamubeera ku mugongo ng'abalala bali mukola tabimanyaako nabimanya kati osanga omuyimbi kati naffe ndowooza bwe twagala okulopa kubanga kyekikola amawulire si kyekikola teyandibaddeyo point nze ku group yonna manyiko Pallaso you understand manyiko Cindy oliko nandiyagadde olopa ekituufu simemwanyi naye mu byonna olunaku omanyi kati Cindy oyo omulaba takyasibika ne bw'omusibo ajja kukola ki ajja kuvaayo omanyi kitegeeza oli okukuba essimu nagamba nti omwana w'eggaali yange baamukutte badde nsaba omunzigireyo ayinza omusooka okumaliza byakola ki byakola kakati nze ndowooza nammwe abafunye obuzibu n'abo abaana batambula n'abayimbi concentration wekiteeka ku muyimbi excuses nyingi nnyo bali mu kunnwana baagala kuba kaliya yange kakati concentratinga kuno ante ebiseera paka bwolaba maama we ng'avudde mu kyalo omugomesi kubanga oli omusajja kati ngaoyo story ya Cindy we bamukwata bwe bati brother he blacked out bamukuba na blacking out naye yajjukira nti abamukuba baali naani ne Cindy kyokka bambi ekyali kiyinza omulamba gundi ani
Lutala alina abasajja batambula nabo alina ba bounce balina amaanyi n'abalaba ku show ya King Saha. Omugaso gwaki? Nze simanyi nga ddi Lutala omusajja ali hambo bw'atyo. Wabeera ne ab'amaanyi nno bali bagaya aba the managers of the stage. Babagamba nedda bane temusobola kugenda mwenna ku stage. Gayi yakasukuba eri kataata kajja katalantu kapaka. Kulamani yayita mumala. Kulaman tamumala. Ne manejani nassa. Naye Kulaman teyemala te. He has like over 10 boys, very masculine. Simanyi oba David Lutalo yakola musango kyogo gumubeza ne babouncer, but it is just ugly. Kyonna Waba ina waita? Bayina ensonga yaabwe naye kati regulation. If anything happens. Kanate babouncer abaana bayina nab'ekibuli akuteekako omukono n'olowooza akutaddeko gumu. Kati ekibi nti teri amanyi bouncer yonna gwe tugiteeka ku muyimbi. Kiyinza obutabaako muyimbi kye kimuggyako ne togenda kuva mu mimwa gy'abantu. Yes, erinnya lyo. Pallaso ayinza okuba tamanyi omuvubuka honestly 100% nga tamumanyi. Ne katuli ku linnya lya Pallaso. Ate tetulina kyakukola. Ale na association zino zijja zitya nti osanga Pallaso yayita bameka babiri. Kati ono owookubiri n'afuna munne nga yayagala kutambulako butambuzi naki. Naye. Kati challenge kaje tuwala. Kati ate era kyovula nti olumu obusungu balina ayagala kubaako kyakola omukulu ategeere nti ndange enkola ki. Nkola. Kati nze ndowooza bayimbi regulation eyo yugota. Oyina okubuuza ono munno gobeera naye gwe bamanyi katugambe Kulamani ate oyani. Yani. Bana bakola emize erinnya lyammwe atuyamba ki. Omanyi corporate companies zino. Omuyimbi alinya ku stage obwana ne bugirako nga 5. Gomuyimbi nosigala ng'oswaluka buswalu siba bujja kusajja kandi n'omuyimbi mbukula kubanga kawuba bendera we bati. What is that? Corporate companies zina olunganga olugezigezi naye ate kizisevinga. Tefine eyinza okubanga si yeyagala okusasula ennyo naye yagala okumanya association yo nayo eriwa. Jasmine yalina babouncer babiri naye bambala n'egundi buno obukooti like buli branded Lydia Jasmine. Era nawe kanyimo banga gwa managing stage ngagenda yimba atalina brand ya Jasmine talinnyako omugamba gwani ena bouncer ajja kugamba tebamumanyi. Anyway abayimbi kyemanyi ensonga ya mumujirina but oli ajja kukuba omuntu abantu balina endwadde oli amukuba ekikonde kimwafe abantu batambula tebalidde bamukolako kikonde kimunga kwe kufa. Kakati ekyo nno kiri awo ndowooza tukirikaawo. Kasombe ku video y'omukulu ng'ayogera ku musumba yakomyewo jjo twamulabye